nga tuli ku high court si kya bugunjufu okunga abantu ogenda ku kooti naye abasiraamu baffe balina okutegeera ekigenda mu maaso ku busiraamu bwabwe tetujja kukolera bintu mu nkukutu naye nsaba abasiraamu si kubakunga genda kukola fujjo ku kooti naye tugende tulaga obutali bumativu bwaffe eri kooti kubanga ensonga zaffe zirimu eggumba za kutyobola ssemateeka mbakulisaayo mwenna mwebale nnyo mukulikeeyo mwongere amaanyi tetujja kussa mukono kirize nsooke neyanjule mu butongole erinnya ajja buli kiyimba member wa General Assembly nga nkiikira Lwengo Muzimuzi District. Nja nnyo okusooka okwebaza ennyo nnyini ddala abantu ba Katonda mwenna abasiraamu abavudde ebule n'ebweya okujja okubeerawo ku nsonga eno enkulu ennyo ku nsonga y'obusiraamu. Njagala okubategeeza ensonga eno evudde wala mpaka olwaleero. Nja nnyo okwebaza bannamawulire mukoze omulimu gwa ttendo mutume abadde yeekwasa ebbanga lyonna abadde yeekwasa constitution ayimire constitution katugamba tekima kikola ki emyaka 7 ejamuweebwa gyakoze eki yennyini abadde agamba nti agoberera ki constitution yamugamba eddaruddawa katubuuza ayagala ki ngenaku z'omwezi 14 nga 14 nkunga 24 nkunga Uganda yonna wiiki ejja insha Allah buli omu akwate jangu nga bozze oba kakaya oba nkofiira tugenda mu kooti wegenda tuwa ekisembayo mu kino nga batunda sipiika so njanya okubasiima en'ensonga mubajja oba ayagala oba tayagala agenda bazine sente ezasasulwa abakola constitution gavumenti ezikola ki n'aba ku sipiika so tubulebweso mwenna gye mwavudde mu butuufu bwe twabayise twalire tusuubira nti tunaawera n'abantu 10 naye wallahi mulaze omutima nti ensonga eno gye tuliko nkulu nnyo mwebale butamalamu lukiiko lwaffe maanyi okulaga nti kye luliko kituufu. Njagala okutangazaamu katono abakulu abali ku Supreme Council olunaku lw'eggulo bavuddeyo ne balemesa abantu titemugenda kwekalakasa ku palamenti. Yensonga lwaki ndowooza abantu batidde okujja kyenjagala otereeza lwaki twasoose genda ku palamenti. Ekisooka ssemateeka waffe ono yatyoboolwa dda kubanga omukulu mu Supreme Council teyabikola. Supreme Council bagiwa ssente okukola ssemateeka eno obuwumbi 2 ne ssente ziyitamu nga ssente ezo Oweekitiibwa President yaziyisa mu palamenti ya Uganda. N'olwekyo kibadde kya bulyazamaanyi obutagenda ku palamenti. N'olwekyo mbakulisaayo mwenna mwebale kutuuka era mwebale kutuusa meseji yammwe y'abasiraamu. Meseji yaffe etuuse bulungi, ekiwandiiko kyaffe bakifunye bulungi era ne kigenda mu record za palamenti. Tusuubira nti sipiika banaaba kitunuddemu ajja kwongera okutuwabula ne bamemba ba palamenti abaliyo kubanga ekiwandiiko ekyo twakitaddeko obudde ne tugamba nti singa palamenti teyamba abasiraamu mu nsonga ze tutaddemu ez'okutyobola ssemateeka w'obusiraamu ffeffe nnyini tugenda kukunga mmwe abasiraamu tubagambe ti kyekiseera tugende ku Odi Kampala ku kitebe kyaffe ekikulu tubeere nga ffeffe nnyini tumwejjirayo kubanga weegali agatuprotectinga abaze okukifuna kubanga kituuse mu palamenti ya Uganda era ekikakasa bakikonyeko ne sitampu eraga nti tukifunye ekiwandiiko ky'abasiraamu petition eraga obutali bumativu bwaffe ng'ate palamenti ye yakwata ssente okukola ssemateeka ono ow'obusiraamu. N'olwekyo kibadde kya bulyazamaanyi palamenti obutamanya kizibu kiri ku basiraamu ng'ate yatuwa ssente. Ekyokubiri bwe baali batuwa ssente zino ssemateeka yateekawo akakiiko ku Uganda Muslim Supreme Council gye tulina otwala ensonga zaffe tukimanyi. Akakiiko ako mufuti mubajje n'abantu be baagaana okukateekawo ye Muslim Arbitration Committee. Twandibaye tetuze ku palamenti kati senga ssemateeka waffe tatyoboddwa
twandibadde tuli mu kakiiko ako ng'abasiraamu okumala ensonga zaffe. N'olwekyo omuntu yenna alina omukulembeze ku Supreme Council okuvaayo n'agamba nti tetulina kujja ku Parliament kwogera nsonga zaffe, ye yaba tamanyi kyakkola kubanga abamuyabayaba, kubanga ekitulese ku Parliament kubeera nga bye bandibadde bakola ku Supreme Council bibalemye okukola okutereeza okubeera nga abasiraamu benyumiriza mu Uganda Muslim Supreme Council. Allahu Akbar! Of the Speaker in Parliament, so we are glad as Muslims that now at least Parliament know that there is a problem at Uganda Muslim Supreme Council headquarters because the Parliament presided over by the Speaker gave a huge amount of money to the Muslim community to have this constitution in place. Now we shall not look when this constitution is violated. They had to create a Muslim arbitration committee, which is not there. That's why we had to come back to Parliament and ask them to help us, because it's the only way now. We Muslims who are, it's the only way now we can sort some of these issues at the headquarters of UMSC. So help us, Muslims in this country, to please come and join this struggle. President of Uganda, who brought freedom in Uganda, which is concerned also to the Muslim fraternity, that we have come in peaceful. We thank the IGP Abbas Byakagaba, who has allowed us, who gave us security to bring our petition to the Parliament of Uganda. I would also thank the Speaker of Uganda Parliament, who has given us an appointment to deliver our petition. We no longer recognize Shabani Mubajje as the Mufti of Uganda. We don't have any trust in him. He has sold graveyards, he has sold Muslim properties. I wish you a happy Ramadan. I wish, may the Almighty Allah give us good health and wealth. President Yoweri Kaguta Museveni yaleta eddembe lya buli muntu n'okubeera nga ekibadde kimuvumaganya nti abasiraamu tabaliiko ngaffe aboogerera President Yoweri Kaguta Museveni, kubanga nze omulimu gwange kwogera President Yoweri Kaguta Museveni mu kibiina ky'NRM okusingira ddala mu basiraamu n'omunoonyeza akalulu. Badde bamuvumaganya nti tayagala basiraamu, naye kino kyakoze okulaba nga akkiriza poliisi ekkiriza tutwale petitioni yaffe ku Parliament. Twebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era nkubiriza abasiraamu bonna, nkubiriza abasiraamu bonna 2026 mulonde His Excellency. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza abakulira Parliament ya Uganda oluvannyuma lw'okurisivinga ekiwandiiko kyaffe era batusuubiza nti ensonga zaffe balijja bikola ku mangu hino nga tukali kutukana mu Idi. Aye tubagoba nti ensonga zaffe balige ngenda okufiira obusiraamu, ngenda okufiira obusiraamu. Takibiri tulina kufa oba batuyita obusiraamu tukoye okunogebwa buli kaseera. Ekiriwo mpitibwa Nasos Habiba, nsinzidde wano e Kampala. Nze obutali bumativu bwange kiriwo ekiti. Gavumenti yalaba kooti kwegamba omukozi waabwe Singiza bye yasala tebyatukolera nga ffe abasiraamu, ate nga bo bennyini be bali mu mateeka. Kati nga ffe tutwala ekipapula kyaffe ku gundi ku Parliament, bwebaba Muzeeyi Museveni nga temutufuddeeko ne Parliament nga tebatufuddeeko, ffe ng'abasiraamu tugenda kwekunga tukyekolereko kubanga tukisobola, naye tubawa respect kubanga tuli mu mateeka, tutambulira mu mateeka. Kyekyo amaina gange nze bandeta Aziramwina Adija nga nsinziira Luuka Busalaamu Kigulamo. Nina obusungu, nina enaku eninje ino. Era singa nsobola obonagana ni mubaja nandi mukubye ensonga esooka angoba atya okunomesa okusaala ku muzigiti ku Worodi Kampala nemesangani yataaga abantu batubinga batulemesa osaala. Ekyo kirala twavaawo twajja mu kooti twagoberera amateeka, omulamuzi waife yasala bulungi. Yali ali kujja osala omusango, nze tyawulira ku nga basala musango wabula kuwuuna enkyombo bagusazisa awa 8 ebyo biragirwawa. Ekyokubiri otegeire nti niwe otusomesa amadiini, niwe otusomesa wasoma ino, lwaki ogoberera amateeka n'ogamena? Butiife abagoberezi tukole ki?
bw'abanga idinti constitution yamutoolawo ayikiriza aveewo bw'aba alobye aida kuvaawo oba ayenda oba tayenda lwaki agigemamu ani yamulagira agigememu agigemamu atya obuyinza yabutoolawa va ku constitution ogigemamu bana tulina obusungu n'abasiraamu bangi basomye banamwandu tuli kubonaabona esente daife bali kutwala bwe balya aditwala wambale oba wa tulina obusungu bungi takbir Allahu akbar takbir Allahu amina constitution gye tumenye ekitutte ku parliament bingi nabagambye sente zaffe parliament yaziwa Supreme Council ekyokubiri mufti n'olukiiko lw'ebilemedde okuteekawo muzirimu arbitration committee gye twandibadde tuddukira okumala ensonga zaffe n'olwekyo bwe tugenda mu parliament tuli mu kifo kyennyini ekituufu ekyekubira enduulu okutegeera nti abasiraamu balina obuzibu kubanga akakiiko akandibadde katukolera omulimu guno mu busiraamu era mufti ne ttiimu ye baagana okukateekawo tetumanyi kigendererwa ki n'olwekyo basaba ne bannyabo ekiwandiiko kyammwe mbakakasa kituuse mu parliament kati mulindirire ekinaddako tuli wamu ne poliisi obuwagizi twebaza poliisi twebaza abamawulire mwenna poliisi etuwadde obuwagizi KMP ne Kampala poliisi yonna wamu ne IGP tubebaza batuwadde obuwagizi tugende ku parliament tutwale petition yaffe twongere okubira president ensonga zino bw'oba badde ozibaddamu mukama waffe ziveemu zino ez'obusiraamu leka obusiraamu bwete abantu baleke watereza obusiraamu n'otukolera constitution gireke omusajja leka tumutwale kubanga ebbanga lyatukunkumudde emyaka 24 ate nga tataddeewo transparency mu kumulonda yandikopye gwogenda mu bantu ne bakuzaako naye ssebo kimpukumpuku nedda ensinkano yaffe ebadde ennungi twebaza poliisi kubanga etukkiriza okutwala ekiwandiiko ky'abasiraamu mu parliament era ekiwandiiko kino naye ng'eronzeemu abantu 7 okuli bamemba ba General Assembly okuli abantu abali mu bukulembeze bw'obusiraamu n'abasunni abaavuddeyo okulwanyisa ensonga eno nnyo 100% era kituuko tukitegeera nze singa mu lutalo okujja nga jadduwangula n'olwensonga eyo yambajja omubbi alina okugenda omuyaaya alina okugenda n'otula limbo z'abasiraamu n'ozigula emirambo gy'abasiraamu oba okyali mu futbol munagani Kagaba atuwadde omukisa okutuusa petitioni yaffe ng'abasiraamu eri sipiika wa parliament twebaza ne sipiika wa parliament okubeera nga atuwadde appointment okumusinkana wano ku parliament tugenda okutwala ekiwandiiko kyaffe ku parliament ng'abasiraamu eri Shabani Mubajje tutuuse ababadde balowooza nti tujja kutuuka twebaza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga